Akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga kavumiridde emivuyo egirabikidde mu kulonda kw'abavubuka olwaleero mu bitundu abavubuka gye balonze abakulembeze baabwe ku byalo. Okulonda kuno kuyindidde mu byalo emitwalo 7,100 wabula mu bitundu ebimu vulugu abaddeyo tatendeka ebaddeyo n'okusikaŋŋana ebitogi okwerangirira ku buwanguzi n'abamu okulemesa bannaabwe okulonda. Okulonda kwatandise ku ssaawa 3 enkya ya leero wabula mu bitundu ebiwerako omuli n'ekibuga ekikulu Kampala okulonda kuyiise olw'emivuyo n'obwakasajja ffuba. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Julius Muchunguzi avumiridde effujjo n'emivuyo egirabikidde mu kulonda kuno n'asaba abantu bonna bagoberera amateeka g'ebyokulonda. Awasinga obungi akalulu katambudde bulungi ne balonda obukiiko bwabwe, naye waliwo wetulabye nga wabaddeko emivuyo nga walibaddeko enkaayana ebyo tebiraga kifaananyi kirungi eri eggwanga naye tebiraga kifaananyi kyonna eky'eggwanga kuba abasinga obungi okutwaliza awamu beesiza bulungi beesiza mu mirembe era tubayozaayoza abo abagoberedde amateeka mu bifo ebibaddemu obuvuyo. Ekyo tewali akyagala ate kyekintu ekimu akakiiko k'ebyokulonda kyekazze nga kavumirira. Muchunguzi era alabudde n'ebitongole by'ebyokwerinda nti bigoberera ebiragiro ebyayisiddwa Ssenkulu w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama bikola omulimu gwabyo nga tebitunuza ndali. Buli omu alina ky'okola mu kalulu akikolere mu mateeka agoberera amateeka g'ebyokulonda. Oyo yenna aba ateeyiza mu mateeka aba alina okulaba nti amateeka gamukolako nga bwe galagira. Abalina obuvunaanyizibwa obw'okuteekako ebyokwerinda nga omulamuzi Byabakama bwe yagedde olunaku olwajjo Uganda Police. Kawempe amagye ne poliisi biiriddwa mu bitundu by'e Kazwangola okutawulula olutalo olubadde lubalusewo wakati w'aba NUP ne banna NRM. Mu mbeera eno aba NUP basazeewo bave mu kalulu kano nga bagamba nti bagenda kufiirwa bulamu bwabwe n'okugwera mu makomera ne balekera NRM. Tulina kulonda kalulu nga ka mirembe nemwe ne mubeeraawo nga bwe musimba layini babatulugunya babazze eno babazze eri. Bw'ogaana nti oba waliwo azze mu kifo nga si walondera baleetawo enforcement naye nga enforcement egenda tuyamba ki? Nze Kawuki Ronald ndimanya mivo nnyo ku lunaku lwa leero olw'akalulu ke tubadde tulina okulonda. Akalulu kaffe tetukalonze tusimbe layini obuvuyo ne bujja abenaalemu ne bateekamu abayaye baabwe ababasambazi bokisi era ne layini badde nga bokisi naye bagisambi n'esaasaana. Bo banna NRM mu kitundu ekyo bagambye nti NUP okuzira akalulu kibakoledde era obuwanguzi bakuuliise nabwo. Amle Hafsa nganze kyapaso n'abavubuka gwe tuva okulonda akalulu kabaddewo bulungi abantu bano bo tebakutte kuba okujja basomye amannya gaabwe nga tetubalaba abeerugo babazze n'ab'omukonda ne bajja abanuupu era bo babaddewo bano bo bakitegeddeko ne batajja kati bali mu complaininga tetulina kyabakola. Ate mu disitulikiti y'Ekyotera mu tawuni kanso y'e Kaliisizo poliisi ekkakanya obujagalalo ewaliriziddwa okukuba amasasi mu bbanga n'omukka ogubalagala okukakanya abavubuka abadde bataamye obugonga balumiriza akuliddemu ebyokulonda okwagala okukyusakyusa ebivudde mu kulonda kwabwe gye bigweredde ng'akalulu kasaziddwamu. Abadde abala abalonzi abadde abala abantu babiri aba NUP nga babalamu omuntu omu era oluvannyuma lw'abantu olulaga obutali bulimatiivu bwabwe ne wabeerawo akacyankalano akalulu ne basooka ne bakayimiriza olukayimiriza ne bagamba nti no bagenda kutuwa amawulire nga bamaze okweta register endala basooke bakonfaminge abantu abalina okulonda. Ate mu kibuga Masaka mu bifo ebisinga obungi okulonda kw'abavubuka kubuutikiddwa effujjo n'emivuyo era abavubuka bangi kitegeezeddwa nti balonze. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja yali mu kibuga Masaka. Kuno kwe kulonda abavubuka abamu mu kibuga Masaka kwe bayise okw'ebyafaayo era okubadde kutabangawo mu kulonda kwonna okuzze kubeerawo. Era bangi abavubuka bagambye nti bammiddwa omukisa gw'okulonda abakulembeze baabwe era mu byalo ebimu abalonze nti tebabadde bavubuka kuba tewabadde wadde okutunula mu nkalala z'abalonzi. Effujjo lino likoleddwa abavubuka abagambibwa okubeera ba NRM nga bano baateekawo gye baayita eggaali nga batambulira mu bibinja mu mmotoka ez'akazibwako erya drone endala kamunye eza takisi n'eza buyonjo nga zonna zijjudde abavubuka.
abavubuka mu njogera ennyangu abavubuka bagambye nti obadde oyinza okugamba nti wabaddewo ekkobaane n'ababadde balondesa nti kuba eggaali eno weebadde tennatuuka ng'abalondesa mbu beebuzaabuza wadde abavubuka babaddewo abalonda kyokka ng'okulonda tekutandika wabula eggaali olutuuka bamusimbako emabega ng'olwo balagira omulondesa okubala ng'alangirira nti oyo awangudde awo eggaali ng'evaawo. CBS ekitegeddeko nti akulira ebyokulonda mu Masaka City Nadduli Musisi abakulembeze mu kibuga Masaka n'abavubuka mbu bamutuukiridde kyokka abasabye nti okwemulugunya kwabwe bakuse mu buwandiike nga enjogera y'emu eno gye yakozesa ne ku mivuyo egyali mu kulonda kw'abakadde abamu ku bavubuka n'okutuusa kati okulonda kwabwe bakwasimula bugolo. naye nga mivuyo twatandika okuva olunaku lwe twatandika okunominatinga abantu ab'akakiiko k'ebyokulonda tebali ku station tebaali balina kubeera. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ate mu disitulikiti y'e Luweero ebyokwerinda binywezeddwa mu kulonda abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti eyo kyokka newankubadde ebaddeyo mu mivuyo mingi mu byalo eby'enjawulo okulonda kugenze mu maaso. E Luweero embiranye ebadde wakati wa NRM ne NUP. Omusasi waffe Ttaaka Consolata akaatwa ebisingawo. Abavubuka abawangalira mu kabuga k'e Luweero babukeerezza nkokola okugenda mu bifo awalonderwa okulonda abakulembeze baabwe ku mutendera ogw'ekyalo. Tusookedde mu zooni ya Lumu era ng'ewalala enteekateeka bw'ebadde basoose na kusoma nkalala z'abalonzi okukakasiza ddala nti abazze okulonda bavubuka. Wano embeera ebadde ya kimpowooza eddala era munna NUP Yusuf Matovu alangiriddwa nga ssentebe w'abavubuka ng'afunye obululu 12 ng'awangudde munna NRM Moses Ntongo atalabiseeko mu budde okulonda we kubeereddewo. Nze siri mukulembeze ge mugenda okunoonya zagenda banoonya n'onakubira essimu ng'oli wakajja kusanga mbuliri. Nga Matovu amaze okulangirirwa tudduse mangu ku kyalo Kiwogozi munna NUP Yusuf Kigunja abadde alamuza ekifo kya ssentebe w'abavubuka wabula eno wabaddeyo akacyankalano Kigundu n'abantu be bwe bazizze akalulu nga bagamba nti ab'akakiiko k'ebyokulonda baggalidde abantu baabwe ebweru nga baagala baddemu basoma amannya oba okulonda kusazibwemu kyokka bino byonna tebisobose era poliisi ewazeewaze ababadde bacyankalanya n'ebafulumya ebweru okulonda ne kugenda mu maaso era muna NRM John Kintu ekifo kya ssentebe w'abavubuka ekiwogozi akyetwalidde n'obululu 37. Genda mu maaso wano nze mbiwakanyiza ebyakalulu kyova yasizze mu layini ndabye basomye abawagizi baabwe nga be bayingira abawagizi baabwe be bayingira olumaze abalonzi bonna aba NUP bonna babalese ebweru ebifo ebyo bye baba babeeramu nga kifaananyi tebagala abantu balina ku magezi ngaffe teyakunga bavuka kyembagambe abavuka bavudde mu register. Ate mu Kasana Market abavubuka ba NRM be baganye okwetaba mu kalulu Nalugo Hawa Sempa abadde yeesimbyewo ku bwa ssentebe bw'asibaganye ne munna NUP Swale Ismail Mubiru ne babasaba baddemu okulonda ye Nalugo ne yeekuba nga naye agamba nti abalonzi be babaganye okuyingira. Eno nayo abalondesa balabye Nalugo yeeremye bo ne bakola ogw'abalese okulonda ne kugenda mu maaso era munna NUP Mubiru awangudde obwa ssentebe n'obululu 11. Ku lwakina 8 katonyeze 8 CBS FM radio y'Obujjajja nze Ttaaka Consolata wano musaza ali akabaka eri Bulemeezi. Ate Bukomansimbi ekibiina kya NUP n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM byetisse ebifo mu kulonda okwavubuka mu disitulikiti eyo era eggombolola ezisinga obungi bazigabanye. Wabula awamu wabaddeyo ku bumulumulu omuli okugulirira abalonzi okulondera mu maka g'abantu okweka enkalala z'abalonzi ate nga awalala ab'oludda oluvuganya gavumenti balumiriza nti empapula zaabwe ezakwekeddwa ne bateesimbawo. Abamu ku bakulembeze bavubuka mu NRM Bukomansimbi bategeezezza nti okuvuganya kwabwe kubadde kwa bibala era basuubiza okukiikirira abantu babwe mu bwenkanya. Semwogerere Ibrahim chairman w'abavubuka Butenga Ludo tweyozaayoza bana NRM ffenna olw'okuwangula ebifo by'abavubuka ku byalo. NRM ewangudde n'ebitundu 99 ku 100 mu ggombolola y'e Butenga. Abanuupu tebaasobola kujjuza mpapula ewamu NRM eyiseemu anopoozi. Ne mu kifo wennyini omubaka wa Bukomansimbi South Wasule wali amakaage nawe NRM ewanguddewo.
Omubaka wa Bukomansimbi North mu Parliament Christine Ndiwalana Nandagire avumiridde effujjo eryolekedde mu kulonda kuno. Nga yaffe tuyina owa youth mu Buganda region akiikirira mu parliament y'eggwanga basebo ne bannyabo temwejjusa temukoze mubeere nga mukimanyi tutambula tuddawa maaso. Alipoota ya Ssaabalirizi wa gavumenti yakolebwanga omwaka 2024 guggwaako ekinogaanyiza nti gavumenti ya Uganda yandifundikira ng'eyongedde okukozesa ensimbi z'omuwoomusolo okusasulira engassi n'ensimbi endala ezisuubirwa okweyongeramu mu mulimu ogw'okuzimba enguudo mu Democratic Republic of Congo. Alipoota ya Ssaabalirizi wa gavumenti yasembayo okukolebwa eraga nti ebitundu 20 ku buli 100 bye byakakolebwa ku nguudo Uganda zezimba mu Congo kyokka ng'ensimbi zonna Uganda ziyali yeeyama okusasula kampuni ya Dot Services Limited okukola ekitundu ekisooka eky'enguudo ezo kumpi zonna yazimalayo dda. Kisaana kijjukirwa nti gavumenti ya Uganda ne ginnayi ya Democratic Republic of Congo zaakola endagaano okukwatira wamu mu kuzimba enguudo mu Democratic Republic of Congo nti ng'ekigendererwa kya kunyweza byakwerinda obusuubuzi n'okugonza by'entambula wakati w'amawanga gombiriri. Endagaano yateekebwako emikono ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano omwaka 2021. Kampuni ya Dot Services Limited yaweebwa obuvunaanyizibwa okukola enguudo Uganda zegenda okuvujjirira ng'ezizimba mu Democratic Republic of Congo. Uganda mu kitundu ekisooka yalina okusaasaanya ensimbi obukadde bwa $110 mu za Uganda bwe buwumbi 397 era ng'omulimu guno ogw'ekitundu ekisooka gwabalirirwanga gwa kumalirizibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gw'okutaano 2023 wabula gwayongezebwayo nti gumalirizibwe ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okutaano omwaka guno. Alipoota ya Ssaabalirizi wa gavumenti yasembayo okukolebwa ng'omwaka 2024 guggwaako eraga nti yadde Uganda yali etaddemu obuwumbi 183 n'obukadde 510 okumaliriza omulimu ogwo. Okunoonyereza kulaga nti ebitundu 20 ku buli 100 byokka byakakolebwa ku luguudo olwo ku nsimbi empitirivu ezasaasaanyizibwa. Mu kitundu ekisooka ekya pulojekiti eyo Uganda yalina okuzimbira Congo enguudo eziweza kilomita 222. Alipoota eraga nti okukandaaliriza kuno kwonna kwandiviirako Uganda okukozesa ensimbi endala ez'omuwoomusolo mu kusasula obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ezigenda okweyongera mu mulimu guno sinakindi okusasula engassi bwaguuga. Olunaku lwa leero abakungu okuva mu minisitule y'ebyentambula nga bakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu Bageya Waiswa balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwoomusolo aka Public Accounts Committee okulambulula ku bitakwatagana bulungi. Abaka abatula kakiiko ako nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Muhammad Mwanga Kivumbi basabye abakulu abadde bazze mu kakiiko ako okulambulula ebyaviirako Dot Services Limited eyasasulwa ensimbi ennyingi obutamaliriza mulimu ogw'okukola enguudo ezo mu budde obwagigerekerwa ate ng'ensimbi yasasulwa dda. Bunagana, Rushire, Goma, Nowak. Despite the government of Uganda contributing $50 million, 50% of its share of the total contribution of 101, the contractor had only achieved 20% of the works against an elapsed construction time of 241%. Delays in completing the roads hinder the intended benefits. Now, isn't this contractor walking away with our money? So, please, do you have an explanation for this? Mukwano kuno omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyentambula Bageya Waiswa ne kamisona w'ebyentambula Winston Katusabe n'akulira ba engineer ministry eno Stephen Kitonsa bategeezezza nti embeera ya dduka n'obutabanguko obubeera mu Congo by'emu ku bisinze okubalemesa okuggusa omulimu ogwo mu budde obwagerekebwa. It is reoccurring because of what we have pointed out, security situation, then some misunderstanding. You know, Congo, when you deal with the Kinshasa, you may not readily be accepted in the other provinces. But let me ask Engineer Chitonsa, throw some light on this. Read out this project was first of all agreed upon by the two governments, the government of Uganda and the Democratic Republic. That background, do we know? Yes, the fact.
ssentebe w'akakiiko ako Muhammad Mwanga Kivumbi agambye nti ensonga zino zikyetaaga okwetegereza n'eriisa ejjogi kubanga ensimbi y'omusolo yegenda okuyiibwa mu kuzimba enguudo mu ggwanga erya Congo era nga baatandika dda n'okugiyiwaayiwa mu bitundu ebyo naye nga mpaawo kyasimba kikolebwa. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bitupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakolukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa abantu abasukka mu omu bakuvunaana omusango ogufaanagana baddembe buli omu okupangisa munnamateeka we nga munnamateeka Frederick Ssemwanga bw'annyonnyola. Tugeze abantu bana oba bataano nga bazizza oba nga bavunaanibwa omusango gwa naggomola mu luzungu gwe tuyita omusango gwa criminal basobola okufuna puliida omu oba munnamateeka omu n'abawolereza naye singa batandika okuwa obujulizi oba okwewozaako omu ku abo abavunaanibwa ate n'atandika okuwa obujulizi obulumika banne munnamateeka ono asobola okutegeeza kkooti nti omujulizi oyo yeewaggudde oba mu luzungu be tuyita hostile witness era munnamateeka ono asaba kkooti alekeraawo okuwolereza omujulizi oyo naye ate n'atandika okumubuuza ebibuuzo ebikwatagana ne ku byayogera. Ng'okusunsula banna NRM abagenda okuvuganya mu kamyufu k'ekibiina akanaabawo omwezi ogujja kwongedde okukuba koodi kwongedde okunyeenyiitira bammemba b'ekibiina kya NRM abaakasunsulwa n'abalala bateekateeka okusunsulwa bongedde okulabula abakulira akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekyo nti beegendereza omwoyo ogw'okwekkiriranya wamu n'obukyayi ebiyinza okuvaako emivuyo mu kulonda kwa kamyufu. Abaagala okuvuganya mu kamyufu ka NRM bategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kasaana kabeere kerufu era nga kanjulukufu mu nsonga y'ebyokuteekateeka akamyufu k'ekibiina kyabwe era baagala kaleme kubaako kyekubiira ku nsonga y'okulonda kuno kubanga kijja kwetamya abantu bangi ekibiina. Okuva olunaku olwaleero mbasaba akalulu tununule Mawogola West tugijje mu buwambe obudde bwe buno okubeerako ekyenjawulo kye tukola tuludde nga batumanyi mu nsonga embi naye ku mulundi guno tetuddamu kukola nsobi. Nsazeewo okujja okwongera okwesimbawo ntebe ya Parliament ya Kibuga West constituency okulaba nti ekitundu ekyaffe kifuna obuweereza naddala mu byenjigiriza. Engeri gye nkakasiddwa olwaleero nzija kyalo ku kyalo okutegeera ebyo byonna ebitunyiga okubanga tujjawo obukulembeze obubaddewo ate tuteekewo obukulembeze obulungi obugenda otunyumira. Olwaliro mu basunsuddwa okuvuganya kuliko ne Nampala wa gavumenti Dennis Samson Obuwa ng'ono alangiriddwa nti ayiseewo obukuukubira ng'atavuganyiziddwa mu kamyufu okukiikirira abantu ba Ajuri County nga kaakano alinze kulonda kwa bonna okw'omwaka 2026. Obuwa ategeezezza nti okuyitawo ng'atavuganyiziddwa kyongera okulaga nti abantu bangi bakyamulinamu obwesige olw'engeri gy'atuusizza obuweereza bwa gavumenti mu kitundu ky'akiikirira. Abalala basunsuddwa kuliko Iga Israeli owa Kiboga West, Begumisa Wilberforce owa Mawogola West, babiri ekityo Sara Nasi wa Bukoto East, Kamali Saulo Sekindi wa Bukoto Midwest, Nambazira Florence ne Chinkuhirwe Esther Gwazwa n'abalala bangi abagala okuvuganya. Ekyamazima nze ngenda kunonoza NRM saagala kutabangula NRM njagala ntambulire ku nnono za NRM bwe tubanga bampangudde mu butuufu sikirinaako buzibu ndekera oyo awangudde ne bwe bampangula mu butali butuufu nja kulemerako mpaka. Omuntu asobola okusiiwuka empisa senga tabeera mu mativu nanangirira n'entambuza obutagwa lubege obutalya nguzi obutagulirirwa ekyo kijja kutuyamba okusalawo ku nkomerero nti omuntu aba awanguddwa ng'akkiriza ate atambule n'obuwanguzi bw'omuntu omulala naye Abalala basunsuddwa kuliko Godfrey Aine Kaguta amanyiddwa nga Sodo muto wa President Yoweri Museveni ng'ono era azzeemu kaakano okulamuza entebe ey'omubaka wa Parliament wa Mawogola North nga wadde mu kulonda okw'omwaka 2021 yava mu lwokaano okulekera munne.
Godfrey Aine Kaguta Sodo ategeezezza nti kaakano mweteefuteefu okuddamu okwabika ne Shatis Musherure Kuteesa gwe yalekera ku mulundi guli ng'agamba nti ku mulundi guno tayagala kusubwa kifo kino okukiikirira abantu mu paalamenti. Nkimanyi abantu bangi bamanyi ebyabaawo luli nga bagamba nti Sodo baakugyamu mu kalulu ate baakugyamu webali suubira nti bagenda kuddamu okukugjaku mu kalulu naye n'agenza okukomawo nga Pulezidenti Museveni njogedde naye ate tukiziganya kubanga na luli yansaba busabi n'angamba nkusaba oluno lindamu katono then ekisanja ekijja okomewo. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda NRM Dr. Tango Doi, abantu 7 kaakano bebakasunsulwa okuvuganya mu kamyufu k'ekibiina ekyo bebakasunsulwa mu kamyufu k'ekibiina ekyo nga bo bayiseewo nga tebavuganyiziddwa.